Katikkiro eyawummula ow'ekitiibwa Dan Muliika alidde mu ttama agamba ye akooye okulaba bannayuganda nga batulugunyizibwa nga tewali ayamba n'abakulembeze bonna beesirikidde. Agamba ye takyalina buvunaanyizibwa na buyinza mu ggwanga Uganda wano, naye bimutamye okulaba abaana ba Uganda ng'amaze emyaka 4 myaka 3 bali mu makomera watali musango na gumu gwe bazza. Agamba nti tekiyinza kukkirizika nti waliwo bannayuganda abaawambibwa myaka 3 nga baabuzibwawo tamanyikiddwako mayitire. Abaana baabwe, eŋŋanda, bakyala baabwe banoonyezza abantu baabwe babuze, naye nga ekyabakwasa ekyababuzibwawo bya bufuzi bwa mu ggwanga Uganda. Anti General Museveni eggwanga looza liri yaligula n'olwekyo atutwala nga ffe byonziira. Akaye n'agamba olaba batuggyako n'obutuuze bwaffe tetukyali bannayuganda. Nti ye yabadde ayagala okutwala omusango mu UN okuwaaba ekibbattaka ekiri mu Uganda, ekitta abantu ekiri mu Uganda nga babikola babako bannampulira zibi. Tekigenda kusoboka ye ng'akyali mulamu, tekigenda kusoboka, tagenda kukkiriza kutunula butunuzi nga bannayuganda bayisibwa nga abaddu mu nsi yaabwe. Kale kamukuwe ow'ekitiibwa Dan Muliika. Ekyo obusyasobola n'okumanya nti Katonda mukulu. Simanyi abali wano baba n'abutuusaako embuga naffe tufune ku b'amagye abamanyi nti bakolera tu ku lwa Katonda so tebakolera ku b'abantu kwekusa na kujooga na kukuba abantu. Era nandisabye abantu naddala ng'aba BMP mututegeereze nti obange eriyo ekintu kye tukyasubwa mu nsi muno gy'emirembe. Obwedda Reverend agamba naye tusubwa emirembe. Emirembe kye kyetusuubisiza bantu bannaffe kutuuka mu buyinza ne balowooza nti bo bakitalo nnyo basinga ne Katonda, tebawuliriza, tebakola ki, tufiira makomera, tukola muki, ebyo byonna bizze lwa butamanya Katonda. Naye bwe tufuna omuntu ng'ono amanyi Katonda ajja kuba tugambirako. Neewuunya tukuba abantu ku nnyanja era madde sinnamunyumiza. Mutebereze ekintu kino oba kirimu obutegeevu. Edda Uganda yakola ekyuma ekikola obutimba obuvuba bakiyitanga na fishnet, wali mu industria ne bw'ovuba buli lunaku bano be basesana akatimba kali kakwata kyennyanja kiki kikulu tekakwata kito, naye bajja ne bakijjawo abantu abaali bakolamu bonna ne bafiirwa emirimu ate ne baleeta ne mukokota akwata n'akannyanja akalinga olwala. Kati okuba baki ku mwembyani omutuufu yajjawo ekyuma kiri ekitukuvubira ebituufu ate nodda ku bantu n'obagira ki. Nina n'omukyalo omwaŋŋambye olwaleero weeri ku nnyanja Kibanga nti bo n'ebyennyanja tebakyabitegeera kubanga emmotoka ya ame yesimba wali. Ame ya kika kyetessa mu bantu beetukulembera ate nga ne muganda waffe atugambye nti olwaleero omubadde ku telesita wewawo bagize, naye omuntu ng'ono yanditufuniddeyo kaleesoni naffe ne katugenderayo eri ne bamanya nti tusaana kuyisa bulungi. Nze ndowooza kyekituufu naye saagala kwogera bingi kubanga wano mu Uganda oyinza okwogera n'okeesa kubanga kati mutunulire mu masiga 3 tuyinza okuyitibwa failed state kubanga bakugamba nti essiga erisooka lyeri executive n'aba minister liteekwa kukolera wamu. Nawulidde Mawa ayogera birala n'omulala ayogera birala n'olwekyo terikyali waki wamu. Essiga eritukiikirira eryaba MPs nga bwe mulaba Honorable Naluyima wano bagenda eri essiga liri lye tuwadde obuyinza lireme kusobya ku lw'abantu kubanga obuyinza buva muki mu bantu. Balikooneko nti awo temugenda wali 10 mukiteeke wano, naye baagenda ne baliteekamu kokasi. Kokasi ne bw'oyogera sensi oli baamugamba nti gwe kasita okuba ne bwe weebaka mu paalimenti okuba bye twakutegeereza mu State House oba kyankwanzi muteebereze tukyalina paalimenti. Mugende mu maaso mulabe teri kitasobola kuyita mu paalimenti nti ne bw'onooyogera sensi ne bw'otooyogere ekintu ekyo bakikuuma bukuumi kubanga bali baabagambidde eri. Ate mulina n'ekigambo ekigamba ti opposition. Ate ekyokubiri twasobya mu Buganda ne Ssaabasajja mubuulire. Mu Buganda twali tetufugwa tulamulwa buki? Alamula ategeera, ayagaliza, akyawa ekibi, anoonya kituufu,
yeebuuza kusonyiwa kyekiri mu kulamula. Naye bw'ofuga, ffe Baganda twafuganga bisolo nga tetufuga abantu. N'olwekyo obukulembeze mwagenda ne muyita ekigambo politics obukulembeze. Ne mukiyita obufuzi. Nabo ne bakyama. Nyabo mu parliament bategeeze wano mu Uganda tetwandibadde naffe bafuzi twetaaga bakulembeze. Era kyova olaba ne Kabaka waffe tulina n'olugero nti teri atalamulwa ne Kabaka agira ki? Alamulwa kibaale. Tulamulwe bulamulwa oba tubeere n'abakulembeze mu kifo ky'abafuzi. Omufuzi ekikulu tategeera kuba baga nti yera wano bwe yeetooloola nga tonnayerawo bwadde asamba ki? So nga ate omukulembeze asooka kubuuza kiki? Namuga nti abo ogenze waguddewo kano ne kano kwe kulaba nga tetunnagera. Oba nsobezza neweetonda kubanga toyeze nga bwe baagize eki. Naye kaakati bino ebyokubanga tukikozesa lyanyi tubiveeko tukulemberwe. Nze gwe mulanga gwe nandikubye mulabire ku ono gy'avudde. Bamwagadde bamuwadde ebifo. Ebyo ebifo byandibadde byabeeri kubanga citizenship erimu emirundi emeka? Ebiri. Erimu citizenship gye muyita acquired enfuna obufunyi ng'ono gy'alina. Ate eriyo citizenship eri indigenous ye descent. Mwewuunye ffe wano ffenna tetukyali bannayuganda batuufu kubanga neewuunya abatukiikiriro balwaki tebaakiraba. Zino endagamuntu ze tulina zaatuggyako obutuuze obw'okubeera munnayuganda nakabala. Tulina butuuze bwe bayita bali obugabire obuki? Obugabire. Kyemuva mulaba nga n'endagamuntu etuuka ekiseera n'ekoma. Simanyi Muliika yamuzaala nga Muganda ate nonga nti mu mwezi gundi mwaka gundi ngenda kubanga sikyali Muganda. N'olwekyo temwakirowooza mwayisa buki? Buyisa olw'okuba parliament eri bagendayo bugenzi tebafaayo kulowooza bintu ate nga be bandituyambye. Ekyo ekibi kaakati batubba ettaka n'amaanyi n'ebirala. Twandigenze mu United Nations ne tuwaaba. Naye mu United Nations tebakuwuliriza nga toli indigenous, nga toli descent. Ate nga baalina bu passport wonna bwa descent bakutugyako. Bwe balitwala zino endagamuntu gwe toli mutuuze waayo. Yiba nange nazaalibwa na Kalangala naye nedda gwe toli mutuuze. Terigenda kudda. So bw'obanga oli indigenous baga nti asooka oleke tuggyeyo amateeka gali resolution zaali 46 baaziyisa mu 2007 ezikulembera indigenous nationals. Bwe mubeera mu parliament tebabibawa ne mubiyitamu. Mwebale nnyo okumbuliriza. Nzijukira bulungi wano twalinako ne Kano omulala gwe manyi yali Ssekabaka Muteesa naye yali Kano mu magye ga Bungereza. Kali ndowooza mwani kikubiddeko mu ngalo ekyo. Yali Kano mu magye ga Bungereza nga mukozi nnyo. Ate abantu bano tubeebaza era ng'owekitiibwa Muliika bw'agambye nti ab'amagye bakuuma bantu ku lwa Katonda naye ate tebakuuma bantu ku lw'abantu okuba nti ate baweereza abantu okusinga Katonda. Nga ndowooza nti y'ensonga nkulu nnyo yeeyawula ensi ezikulaakulanye n'ensi ezitakulaakulanye. Ensi ezitakulaakulanye zikuuma abantu ng'owekitiibwa bw'atugambye nti balunda bulunzi bantu. Byebyo eby'omukulu kitaffe jjajjaffe Katikkiro Muliika bitugambye era ensonga azirambise bulungi. Tulina okumanya nti ffe bannannyini nsi bannannyini ba wano ne waliyo abaatuwamba abalowooza nti ensi eno yaabwe era bagenda kutulugunya buli kiramu buli gwe balaba e Buganda buli balaba e Uganda wakutulugunyizibwa wakuttibwa wakukolebwa wakutunakiri. Naye tulina okusitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi tulwanire eggwanga lyaffe tulwanire ensi yaffe okusobola ogijja mu mikono gy'abalabbayi okusobola okugijja mu mikono gy'abakumpanyi egy'abayaaye egy'abakuusa egy'abatemu. Uganda edde mu mikono gy'abannayuganda abaagala ensi yaabwe era beekulembere walabe gwe Uganda bwetutumuka mu maaso awo nga buli omu yeeyagaza Uganda era nga buli omu yeeyagalira okuba munnayuganda. Byebyo ebyaleero mbaagala nnyo